Mukama Katonda bwe tuba nga twakunyiiza tusaba otusonyiwe okkakkanye ku busungu. Byogenda maaso n'okuba nti ate olaba bituusewo mu bitundu eby'enjawulo wano mu Uganda oba mu Kampala. Ebitundu by'e Nateete, ebitundu by'e Nansana, Makindye, Kawaala, Kasubi, Bwayiise, ebintu byonoonese, ebintu bitwaliddwa, abantu bafudde. Emmotoka z'abantu zigenze, amakubo gabikkiddwa. Kyogenda maaso n'okuba nti olaba enkuba ey'amaanyi eyafudde embye kumpi ekiro kiramba, ekiro ekyakeesezza olunaku olwaleero yatonnye mpaka ku makya era waneno mu Uganda enkuba eyo ekedde essaawa zibadde nga 5. Essaawa zibadde nga 5 enkuba zeekedde, wabula eresse amataba, amayumba g'abantu gayingiddemu amazzi. Ekibadde e Nateete, Uganda Nateete waliyo amakolero, waliyo zi kampuni ez'enjawulo, waliyo amaduuka g'obusuubuzi, waliyo kampuni ezikola ebintu eby'enjawulo. Abo bo baaba ebayisirizza ddala bubi nnyo nti kituuse ekiseera n'okuba nti amakubo tegakyalabibwa, ng'ennyumba zibulidde mu mazzi, amakolero nga ebintu byonna byonna ebibadde mu makolero nga bitwaliddwa amazzi. Abantu ebintu bingi byonooneddwa. Emmotoka z'abantu, mulimu abantu abadde baagala okuwaganyala okuyita mu mukoko oyo oba mu mazzi ago. Amazzi gabadde mangi nti n'emmotoka zibuliddemu era abantu abawerako bafudde. Waliwo ababooda abadde nga bumanyi nti ababooda bagezaako okuba nti bawaganya okuyita eno n'eri okuyita eno n'eri, bo tebasobodde kusimattuka. Waliwo owabooda abadde alinako omusaabaze ayagadde okuwaguza amazzi ago agayitemu kimaafiya. Jjukira ekkubo abadde taliraba, ekkubo lyabadde lyazibiddwa amazzi, agadde ayitewo kimaafiya. Piki amazzi gabadde g'amaanyi gagikubye gagitwala eri mwala. Eky'omukisa omulungi omusaabaze ye asobodde okuba nti abuuka ku piki n'abuuka n'adda eno n'agwa eno mu mazzi nga ku lukalukalu, wabula owa booda ye asigadde agenda ne piki ye bwe bato n'emusuula mu mazzi era ye omwala gumututte. So abantu bafudde. Gye buvuddeko ko omwezi ng'oguwedde n'emyezi egiwedde okuva omwaka guno ndowooza bwe gwatandika, Katonda lube tumusaba enkuba. Naye ate Mukama Katonda enkuba gy'otuweesa effujjo bw'oti, kendeezaamu. Enkuba etonnya ate nga y'amaanyi. Enkuba etonnya ate nga y'amaanyi. Enkuba etuuse okuziba amakubo kumpi buli kitundu. Balozezza ku bukambwe bw'enkuba eno. Abantu bayodde amazzi mu mayumba gaabwe nakati bakyayoola. Kyogenda maaso n'okuba nti olaba kiri Uganda. So Mukama Katonda ffe nga ffe abantu bo tukwatibwa ekisa, wabula ate bonereza abakulembeze baffe. Otherwise enkuba ya leero mu Kampala ekosezza abantu bangi. Amamotoka ngalabeeko nga gaseeyeeya galinga maato nga gagenda, wabula nga ne bannannyinigo nga mwe bali munda nga bw'olaba awo. So embeera eya leero ebadde ya bunkenke, abantu bakeredde mu biyongobero. Amazzi gagoyezza ebintu by'abantu, tegatalizza. Okuggyako abo basula mu bitundu nga Muyenga, Najjeera, Ntinda, weeyowe watyo mu bagagga be batasobodde kuba nti balooza ku nkuba eno, naye bano abali eno wansi mu downtown enkuba egoyezza bali ne baleka ne mu ggoyezo. So abantu bafudde, abantu bafiiridde ddala. Embeera bwetyo bw'eri mu Uganda. Munaye tuba tulina okubatuusaako updates kubanga kino kyo kibadde kijjobi, kibadde kibi nnyo 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 ekituuseewo. Tubadde bulijjo twagala enkuba, tusaba Katonda atuwa akakuba. Katonda atuwadde enkuba. Enkuba yatonnye okuva kiro. Ndowooza yatandise okutonnya zabadde ndowooza ssaawa nga 6 awo 7, n'etonnya ekedde essaawa 5 ez'emisana
wano mu Kampala wabula erese buli kimu nga kiri so Messi nga bw'ogenda maaso n'okuba nti ate olaba byebyo embeera bwetyo bw'eri mu Uganda. Mataba embeera bwetyo bw'eri mu Uganda, mataba bintu nakwonooneka n'abantu kufiirwa bulamu. Gye buvuddeko waliwo n'embuyaga ey'amaanyi ebadde egenda maaso n'okuba nti ekunta, yaleka ebintu ebiwerako ng'ennyumba zigudde, yagenda n'egoya abantu b'oku mwalo eyo ne baleka nga abantu kumpi 6 bafudde okuli n'omusirikale n'abantu abalala baba bulijjo nga nabo bafiiridde mu bulamu. Emmotoka z'abantu nga zoonoonese. Kale okugamba Mukama Katonda kendeeza ku busungu bannange, kendeeza ku busungu. Tubadde twagala enkuba naye twagala nkuba ate bw'eti eno enkuba y'akajanja Katonda gy'otuleetera. Kendeezaamuko, kendeezaamuko ssebo taata, tukusaba busabi, kendeezaamuko. Ekiri e Uganda nina gye mpiseeyo naye nga kumpi buli woyita abantu bakaaba, baba amazzi gannyingiridde, ndi mu kuyoola. Abantu bayodde amazzi, ebintu bifuluma mu nnyumba ne bigenda, amazzi nga gabakuba mu madinisa. So ali ebweru aliwa embeera bw'eti bw'eri mu Uganda. Nakati wenjogera essaawa zino ndowooza amazzi gatandika butandisi kukala, naye embeera bw'etyo bw'ebadde mu Uganda naddala obudde ng'enkuba yaakakya. Embeera bw'etyo bw'ebadde mu Uganda. Biseeko kaawo mu kibuga naye ng'abantu kwegamba ng'abantu si nnyo, nga vibe eri wansi, okitegeera, okusinziira ku ekyo ekibaddewo ekituuseeko mu maka g'abantu tekibadde kirungi nnyo okutwaliza awamu, naye nga regardless we move. Mwebale kuba nti ate mwekumira ku mukutu, mbaagala nnyo.